Agambye tutambule. Soldiers. Muganda wange kuno sikwete mama ganzi yashika mulojja so bwetyo bwerekwe omulungi ali kusama Uganda Media omukutu namba emu okutambulira ku president okubanga kukuwa ensonga zino nga bwe zitambula twongera okuwebaza twongera okuyenda kunaddala mwe abeetema amaganzi mukola y'ekinakkule oba mu nkola ey'okukomekererwa emmeme amugolemu idinde ekobaki abasoga bakobaki Eastern Uganda ekobaki tuli ready for nkyukakyuka tuli ready okwaniza mukama waife Robert Kyagulanyi Ssentamu tukobera abavubuka ku lwaki bandeetabye mu by'okukyusa obukulembeze bwa Uganda era tuli basanufu ino okutuwa omukolo guno mwaguleeta ewaife mwebale ino mulazenga mwenda busoga mulazenga National Unity Platform eriredde okolagana n'ensi eno yona yona n'okusingira irala Eastern Uganda aye ensima abavubuka abaviireyo mu bungi ne bayida ne basobola okulaga ensi nti bali walala n'enkyukakyuka ya Uganda. Okay baba twayanza ino of the transgressors, from those who
have fought and tainted the dignity of this country. So it is incumbent upon us as the youths to redeem this country. And God willing, inshallah, we shall make it. Omulimu ogw'omuvubuka gwali nagwo mu kununula ewanga n'okuliza engulu okulitoola mu mikono egy'abagunduuzi abaida okukosa okusaanyawo okunigiriza okwiba okuyita okutulugunya Abannayuganda. So kitugema National Youth Convention yaife nga National Unity Platform wano ku showground mu Jinja mu kibuga eky'Idinda. Era omulamwa gwaife ogw'omwaka guno tuli kulingirira twachese the role of the youth in redeeming the country. Nti omulimo gw'omuvubuka mu kutansa ensi ye mu kuleeta enkyukakyuka gye tuyayaanira. Tulina ikatala ng'abavubuka buli mulembe guba n'okwetebwa kwagwo. Ife tuyikiriza nti tulina ikatala ng'abavubuka mu mulembe ogwo ife guno okuleeta enkyukakyuka eyo yetuyayaanira, kubanga buli mulembe guba n'okusomoozebwa kwagwo. Badaada baife balina okusomoozebwa kwa slave trade. Wachi ekiseera kayinga mulembe gw'abadaada baife ekiseera ebuzibu obwaliwo bwali bwa colonialism. Kayi mulembe gw'abayise ife okusomoozebwa okwaliwo kwali kwa civil wars. Tujja okutuuka mu mulembe gwaife ng'ebizibu bye tulina byo bigwa mu unemployment, bigwa mu abuse of human rights, bantu bali kuwambibwa n'ebigwa mu itulubooti n'eryo. N'olwekyo tukampinze Idinda n'olunaku olwaleero okugezaaku okuyidusibwa ng'abavubuka buvunaanizibwa ki naye katala kiri lye tulina lyo okuplayinga mu kuleeta enkyukakyuka eyo mu iwanga. Abantu bangi balingira abavubuka balowooza ati bali awo nagalaale oyidi abatanaaba oyidi abali batini bati abazira byakola. No, ife tuyikiriza nga abavubuka nti tulina okwetebwa kwaife mu mulembe gwaife era tusobola okwozinga enkyukakyuka eyo yetuyayaanira okubona mu biseera byaife. Bayise ife bakola bye bakola tubeebaza olwawawe batuusiise iwanga wairenga. Part of that ni byetweyidusa saa eno byetwenda okukyusa twena tuli kwenda okutandikiraawo okukozinga enkyukakyuka eyo nekitukampingisa ano mu Idinda. Nze nize Samuel Akali Amawa ndi munakibiina ky'NUP muva Buyengo era ninze omubaka abaana Buyengo ku district y'Idinda n'aba munamateeka n'omulimu nga ababaka abava mu Central ng'abasinga bungi ba NUP bayisiisa kirala okulwanisa eiteeka erinigiriza omulimi w'emwani. Twena kyetwandibe kuba saa eno tuli kulwana ni Coffee Amendment Bill 2024 ku floor ya Parliament. Aye kinaidukirwa nti last year tubeere n'olutalo olw'okulwana ni Sugar Amendment Bill 2023 nga byene bye baligezaako okutaawo mu Coffee Amendment Bill 2024 ebyokutoolawo UCDA bye baali era baligezaako okutaawo mu bikaado nga bali ku introducing zoning bali kutoolawo sugar board kodi benda kutaawo sugar stakeholders council n'ebibozibozi oti n'ebyebindi bino byonna bigendereirwa kunigiriza munaku kunigiriza muntu wa bulido kambakobere. Uganda is an agro-based economy. Aye tutuuka tutya ku point kabiri ng'omulimi ali mu agriculture oyo economy kwe yeesigaime kabiri nga naali kusinga kulira obona ekizimbe ekyo kyetulingirire kya Uganda Coffee Development Authority era abalimi b'emwani gano Musoga bayida wano weene getukampinze we batoola endokwa we bafuna ebijimusa we bafuna kibuti omuntu ali kukoba ati batoolewo UCDA mbu babite abalimi b'emwani babayingize mu mayifu kabiri ate mayifu yaligeza abantu kulula ati muteme emwani mulime moringa muteme emwani mulime vanilla iwe store ya vanilla ewa imwe ku kyalo eri waye bano bayenda kuyita itana byanfuna kyova obonanga bali kunigiriza omuvubi bali kunigiriza omulimi w'ebikaado e Busoga n'omulimi w'emwani e Buganda mu Erigoni mu West Nile yena bali kumunigiriza. Mwegendereze enonda waboyina ababaka b'opposition we basitwike okulwanirira omulimi w'emwani. Lwaki tubona maani n'amalala ago mu Busoga wano okulwanirira omulimi w'ebikaado lwakubanga mwalonda ba yesimani okugwe gwakuyigiriza buyigirize bazza mugawakana era we tulijja wano tuli kuleeta abantu aboogi
ku tiketi y'NUP ninze kamwa koogera ali kwogera niwe Kagoma North ndi kuvaayo tujje tukampinge mu parliament nga tusobola okulwanirira omuntu wa bulidde asookerwa ku defending economy yaife baliriko bati securing your future but the very people saying that will not be part of that future kubanga bo bali kweviirawo this future belongs to us but they don't want us to have a say about that future ensonga lwaki tuyisula amaloboozi gaife okuba nti muyikirize tena tutandikire kuwe mukomye ebikyamu tuyidaatereza n'ebirungi bye mukoze bwe bibaayo bwe tubizuula tulizi muganda wange ku lusuku ete mama ganza yashiika mu lujja so bwetyo bwerekwe omulungi ali kusama Uganda Media omukutu namba emu okutambulira ku president okubanga kukuwa ensonga zino nga bwe zitambula twongera okuwebaza twongera okuwulya ennaku naddala mwe abeetema amakansi mu nkola y'ekinokule oba mu nkola ey'okukomekerwa emmeme amugeremu idinde ekobaki abasoga bakobaki Eastern Uganda ekobaki tuli ready for nkyukakyuka tuli ready okwaniza mukama waife Robert Kyagulanyi Ssentamu tukobera abavubuka ku lwaki bandeetabye mu by'okukyusa obukulembeze bwa Uganda era tuli basanufu ino okutuwa omukolo guno mwaguleeta ewaife mwebale ino mulazenga mwenda busoga mulazenga National Unity Platform erirwedde okolagana n'ensi eno yona yona n'okusingira irala Eastern Uganda aye ensima abavubuka abaviireyo mu bungi ne bayida ne basobola okulaga ensi nti bali walala n'enkyukakyuka ya Uganda. Okay baba twayanza ino transgressors, from those who have fought and tainted the dignity of this country. So it is incumbent upon us and the youths to redeem this country. And God willing, inshallah, we shall make it.
n'okuliza engulu okulitoola mu mikono egy'abagunduuzi abaida okukosa okusaanyawo okunigiriza okwiba okwita okutulugunya abannayuganda. So kitugema ku gentlemen ndikwenda okubaiddukiza nti tulina comrade munaife pula Mr. DJ comrade munaife Big Eye alina launch tuteekwa okubaayo twena wale ku Lugogo Cricket Oval ngenda kwenda omwezi 7 omwezi ogwa December. People power! Our power! Yes, mutasubwa show concert mutajisubwa enda kuba maridadi sana. Comrade Big Eye Lugogo Cricket Oval 7th of December 2024. Mr. DJ kona kemba kati ya Mr. Power! Thank you so much, Mr. DJ. Okay, foot soldiers mwena abali mu uniform abali mu combat musoke mu retreating wali ku command center. Wali ba commanders, all the foot soldiers abali mu uniform abali mu overalls muje mugere maso nokubanga temufuna ebiragiro ebipya okuva mu ba commanders mu retreating wali mukafoka mu wali ku command center ate tulabe ekiddako. Yeah man, DJ, yeah. Yes. Pull up. Ladies and gentlemen, I take the honor to recognize the arrival of Sabakunzi wa Uganda, Chairman Nyanzi. People power, our power, NUP, everywhere. Azida, Councillor, Ginger East. Thank you so much for coming. You're going to sing Bondwa okulaba ise bane chaka binyo onalebo so mbadde kyabagamba bannaye abasajja batwawula singa tebatwawulamu tamwana naye tosobola kubanga wasiibye enjala ebyeddala amasima ga Katonda nga tolinamu yadde bibiri nga amafuta ogalaba gayiika odi waddukire kanano nebbinika nga gyagenda okimiramu amafuta mu byokusuka fenna e Uganda obulamu bwaffe awo bifala we byabusa kuba fala bwakukuuma ng'oli yala abanga akusindika okufa kuba obwavu bwe bukwekyayisa n'ogamba mwana wadde okubba kuttisa naye ate sigenda kukkiriza kufa njala kangenda afazaali nfiire embubbi okitegeera kakati bw'olaba ng'omuntu nga yeetwala mu kufa tebiyita mirembe
waliwo eyankubidde nangamba ajje n'omwana walabi baffala abafiiridde ne mugamba gwe kidongo abalabanga baffala kuba olwensonga mwana alabayo oli n'akwata n'akaveera ka gulina adduka asedde ku mafuta afuneyo ng'olitanga 2 za mmeka kanaana naye ng'afiiridde kanaana. So baganda bange abaana b'ejjinja saagala kulwa nnyo wano kuba ebigambo tubyogedde bingi. Abaana b'ejjinja maana buli kimu kitandikira wano kuba n'amasannyalaze gatandikira wano ne gabuna eggwanga lyonna waya ku waya. Kyova olaba kino ekibiina baki Baganda Kyagulanyi Robert Ssentamu muzzukulu wa Kabaka. His Excellency Robert Yeah.
Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mugobi. Baba tusangaire ku kyalo ky'Obusoga, tuliwo Kyaimentende era tuli basimu. Baba tusiimye ino okubawo okwo. Basaba ne bannyabo twesiimye ino era program right away ejja kuba ng'etandiika. Tujja kwemba olwemba olw'eiwanga, tujja kwemba olwemba lwa Busoga, then twembe the anthem ya struggle. Oloni ate tufuna okusaba emikolo gy'emaiso n'okuba nga gitoolera. Your Excellency, you're most welcome. This is Busoga, this is Jinja, this is Uganda, your country that you are governing. As Basoga, Owekitiibwa President, twenda okukakasa nti tulinumawo nga bwe twalayira nti tulibaniibwa okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero. People power! Our power! NUP! And everywhere! Let's get the anthems. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Katufune esala okuva eri Imam waife Sheikh Ukasha. اللهم ارزق رئيسنا ومولانا وحبيبنا روبرت كياغولاني سنتامو وارزقه فتحا مبينا. اللهم عليك بأعداءنا وأعداء أعداءنا يا الله. اللهم عليك بمن أعواننا. اللهم عليك بإمك بروجكتي. اللهم عليك بإنار إم وكل من والاها وأعوانها. اللهم شتت شمرهم وفرق جمعهم وشتت شمرهم في نهورهم ورد كيدهم في نهورهم بعزتك وبقدرتك يا الله يا كريم. آمين آمين آمين. People power! Our power! Tutukowanga kukukubona era buli lwoboneka ku eri Obusoga awo nga tutegeera nti akaseera konakona Uganda must be a free country. People power! Our power! Everywhere! In a single second, Your Excellency Sima nkwandulire omwembi ajja okuyira ku ayinga akali kumwandula. Ladies and gentlemen, thank you so much for yesterday's work. Indeed, you did a great job. Aye, abendali mubo
kasatu basinga obwongo nga bakozesa numbers. Obwongo bwawangwire aye omuwendo gwaibwe gwakola ekifu ku nsonga ed'emwani. The good thing the world is watching. Twidi bani abasaze okusaanyawo ekirime ekyemwani. Nga bakisaanyawo ebusoga abasoga twali balimi Uganda emwani mwadikope no busoga daja ebuganda. Aibe datuka ebuganda eno government baida mbuyinza. Tani gwegula emitwalo 9 gwegula 7. Ate tusobola kubyerira n'obuzibu bwetwafuna. Aye ekirungi tuliwo twidda kulwana okutusanga Uganda tumaze okuba nga tutinula. People power. Taina katengo tekero mukono gumuboti mubanga. Buli ajewulira toina katengo nga byalo si bya kibozi. Okatagede fabali wano tuli kyakulabirako. Abali ebo n'abakubaganya okujja wano balabira kufe ne bamanya nti okwagala Kyagulanyi kwagala nsi yo naki? Abatapimika baliwa. Nga gwomanyi topimika obusungu bujjuza pipa. Baliwa. Yefa batagambo ako. Yefa batakono ako. Tulina bad mind them can't tell me something. Tebatu somola nachi. Woi. Who missing answer winner? Who the column love? Mwananze kyakabi njagala kubebazanga banna Uganda mwebala okubeera n'omutima ogwagala ensi yammwe. Januo era amanyi gyatutwala. Big up yourself all that day. Kabuli nachi era nze mwana nze mbalimu mukateni temujja bitegeera naye right now njagala kubebaza kwagala nsi yammwe. Big up yourself everybody. Mwebale kubanga buli twetunulako nga fenna tuli mu kavimbo tumanya nti tuli kumulamwa. Big up yourself everybody. Mwenna bakulembeze abali wano mbagala nnyo mu bitiibwa byammwe. Honorable Zake nkulabye Rope nkulengedde. Big up yourself. Mwenna abaliwo mwana I love you so much. Mwebale kwagala nsi yammwe. Baba waiswa kiri kitya tulabise yo okay, thank you so much oyeba mwese comrade Young Mulo. Basabani banyabo ndikwenda tulamukisa guno Mr. President okukolopera nti ekyalo kyo Busoga nga bwakireka era ni bwe kiri obwavu bukali bungi mu bantu eyibula mirimo endala n'ebindi kamaala era nga isuubi lya Basoga liri mwiwe your excellency the president okubona nga ekyalo kino kiterera.